Ntambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior kuba nti wekumira wano ne tutambula fenna mpola mpola. Now mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula yatandise okuba nti abenefitinga mu kubeera omukyala, atandise okuba nti afuna ebintu byalina okutuusibwako ng'omukyala. Yadde nga Eddie Kenzo teyasobolanga kumuwa sente zimutambuza kumutwala mu saaluuni kwekolera shopping n'okuba nti afuna ebintu ng'omukyala. Omusajja gwe yafuna omupya amanyikiddwa nga Dr. Hamza Ssebunya atandise okuba nti abimukolera, era we twogerera Rema alina akaseko ku matama. Rema Namakula yamala ebbanga ddene ewa Kenzo nga yeyegulira akamere, yetwala esente, yafuna akasente ak'ekikazi neyetwala mu saaluuni n'okuba nti yetuusangako ebintu ebyenjawulo. Era abalala bagamba mbu Rema yesasulira ne antenatal care kogata n'okulabirira olubuto lw'embu. Omusajja ye yalinga mu kunyumirwa ng'akomawo yeebaka na kusaba bintu kutokosa matooke, naye ng'ebisigadde obuvunaanyizibwa mbu teyali tabirina. Now omusajja omupya yatandise okuba nti abimukolera. Wetwogerera Rema for the first time yafunye ku sente ez'enviiri nga zimuweebwa bbaawe, nga si yakutte sente ze n'azeeteekamu. Kino nno kyaleetedde Rema okubeera nti ateeka akaseko ku matama, era yavuddeyo n'agamba nti nze sejjusa kuba nti nagenda n'olulenzi olumanyikiddwa nga Dr. Hamza Ssebunya because bye nali sifuna eri byonna abinkolera. Abamu bali bagamba mbu Dr. Hamza Ssebunya mbu Fala Street Boy talinamu yadde 10. Rema abagamba nti muswadde oba alina 10 oba talina, as long as kafuna akatono asobola okampani tukagabanamu, asirina tabu yonna. Asinga oli eyalina biliyoni z'essente naye nga tikyakola kwefaako na kufa ku bakazi be balala abebbali kubagulira amamotoka n'okuba nti abapangitiza amayumba nga ffe nze mama baby akuuma ewaka talina kyankolera yadde omutwalo gw'enviiri nga tasobola kugumpa. Kino nno kitandise okuba nti kiyitingana, era bino ebigambo tubifuna nga tubisinzira mu mikwano gya Rema kogatta ne ka video ke yataddeko nga ali mu saaluuni ng'ali too excited. Kikulagira ddala nti Rema services zimu yali tasobola kuba nti azifuna ng'ali side zeri. Wano nno kikulaga nti abakyala ebintu ebibawangula biba bitono nnyo. Gwe ne wobeera n'akasente ne wobeera naki ye kyafaako kuba nti yekeya musajja kumufaako nga ye omukyala n'ebintu kukolebwa nga ye omukyala n'aba nti abifuna. Now Rema Namakula ali too excited and happy for just kamane for saloon. Ebisigadde tomunyumiza oba baasuze enjala oba balina sente oba tebalina, no ayoya like ali happy olwokuba omusajja abeerawo ate nga amuwa ebintu oba ebyetaago ebyekikyala ng'omukyala. Wano no waliwo abantu abatandise okuba nti boogera era nga bannayuganda mwogera nnyo. Waliwo omukyala yavudde n'agamba nti Rema alekerawo okutijja, si gwe asoose okubeera mu relationship ey'akabi, era si gwe asoose okuba nti ofuna omusajja alina keya, era alekerawo n'okuba nti wekubbe obufaananyi n'obuteeka ku social media. Naye ate munnange Rema naye yamwanukudde n'amugamba nti sanyusa mutima, sanyusa mutima gwo tofa kunze, nange mbiteekayo because I feel it is my wall, it is my page, and era nange nze tonteekako limitation kuba nti nkola byenjagala. Naawe bw'obanga toyagala nze byenkola oba tosiima nze byenkolera mwami wange oba tofaayo byemposting oba byemposting nga tebikusanyusa, oliwaddemu okuba nti like you unfollow all my pages nensigala nga ngenda mu maaso mpoolapola. Rema yatandise okufuna service ng'omukyala. Esaluuni zizo yazigenzeemu, obugoye babumuleetera ewaka. Awo nno kikulaga nti ewa Kenzo wakudukirayo misinde ddala. Bino ebirala bibonera mu episodes zaffe eziddako. Sigadde Ntambi Jimso. Follow us on Facebook Uganda Mukamoli Facebook page jeri eyo li open, ate nga oliwaddemu kumfollowinga ku Twitter nga Jimso 16. Bye bye for now.